Mukama yeebazibwe, bantu ba Katonda abalungi, babuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, era ne mbeebaza okuwaayo obudde ne muwuliriza era ne tugabana kigambo kya Katonda. Nsaba Mukama n'olunaku olwaleero atuteekeko omwoyo we, omwoyo mutukuvu atukulembere nga tugabana, era naawe ali eyo ng'owuliriza, Mukama akusobozese okuwulira n'omutima gwo, era naffe atusobozese okubuulira nga tukulembeddwa mwoyo mutukuvu, ng'era tubuulira okuviira ddala mu mutima obubaka Mukama bw'aba tusobosezza okumanya, era bw'aba tusobosezza okugabanako n'oyo omulala yenna emmere y'omwoyo. Ekigambo kino kijjenga ekitangaala eri omwoyo gwo, era ekitangaala ekijja okugoberamu ddala ekizikiza mu mwoyo gwo era mu mwoyo gwange. Olwaleero ngenda gabanako ebigambo bitonotono bye nsuubira nti bijja kuba bya mugaso eri oyo yenna alina okuyaayaana okuba n'enkolagana ne Mukama Katonda, oyo alina okuyaayaana okumanya Mukama Katonda we eyatonda eggulu n'ensi, nga tayagala kumanya bumanya byawandiikibwa bikwata Katonda, wabula ng'ayagala kumanya Katonda, abe n'enkolagana naye, abe n'enkolagana eya buli lunaku ye ne Mukama Katonda we eyamutonda. Era ng'akamu ku bubonero omuntu kw'olabira nga kino omuntu olina enkolagana ne Katonda kwe kuba ng'owuliziganya naye, omusaba ate n'omanya nti akuzzeemu, era n'omanya nti naawe ayogera naawe. Bwe bumu ku bubonero kw'olabira nti Mukama ddala nina enkolagana naye, ng'owuliziganya naye, ng'osaba ate era bw'akuddamu n'omanya nti akuzzeemu, kubanga okusaba kintu kya njawulo, ate n'okuddamu naawe n'omanya nti ddala bakuzzeemu nakyo kintu kya njawulo, kubanga olwo Katonda oba ogenda kusinza Katonda gw'omanyi, gw'olina enkolagana naye, nga tomusinza na kuteebereza oba kusuubira busuubizi oba na fiiringi, naye bw'akuddamu oba mukakafu ti ddala olina enkolagana naye. Tujjukire bwe tuba nga tulina enkolagana ne Katonda nga bwe tukiraba mu John chapter 4 verse 24, bwe tuba nga tulina enkolagana ne Katonda, Mwoyo Mutukuvu ajja n'atukulembera mu biki bye tulowooza era biki bye twogera. Tulina okukulembeza Mwoyo Mutukuvu mu buli kimu. Bwe tuba nga twagala enkolagana ne Katonda, tulina okuba nga tulina enkolagana ne Mwoyo Mutukuvu. Olwo Mukama Katonda agenda kujja akwate ku mitima gyaffe, kubanga ye yakyusa emitima, era Mwoyo Mutukuvu aba agenda kujja akyuse endowooza zaffe, ng'ayogera naffe mu ngeri ez'enjawulo, kubanga buli omu Mukama ayogera naye mu ngeri enjawulo. Kuba tujjukire Mukama Katonda waba ayogera, Mukama alina amaloboozi, alina eddoboozi, ayogerera mu bubonero, ayogera mu bintu eby'enjawulo ebibeerawo. Waliwo ekintu ekiyinza okubeerawo nga kitiisa oba nga kisanyusa, naye mu bangi ne bafunamu eddoboozi lya Katonda era ne bafuniramu obubaka, era ne bamanya kino okubaddewo Mukama andaga kiri. Mukama ayogerera ne mu birooto. Mukama asobola okulaga omuntu ekirooto nga kirabo, okuloota obulosi Mukama ng'akikuwadde, ekyo nakyo kirabo, ate nga mu kirooto Mukama asobola okikuwa, era Mukama atuwa ebirooto ng'ali mu tulaga kkubo lya kkwata. Mukama atuwa ebirooto ng'ali mu tulaga kkubo lya kkwata, so olwo Mukama ate aba ayogera naffe. Era Mukama ayogera naffe ng'ayita mu kubikkulirwa, era ng'okubikkulirwa kuba kulaga nti Katonda waali. Okubikkulirwa okubeerawo
olina okuba ng'oli mu kubeerawo kwa Mukama nga ne Katonda waali. Si bantu kubeerawo, si abantu okubeerawo tekitegeeza nti Katonda kwaleeta okubikkulira. Ye Katonda alina okubeerawo. Osobola okubeerawo ng'abantu weebali, naye Katonda waba taliiwo taleeta kubikkulirwa. So ne w'obeera ng'oli awo wekka ng'abantu toli nabo, ye Katonda kasita abeerawo agenda kuwa okubikkulirwa. Mukama aba agenda kuwa okubikkulirwa, kubanga okubikkulirwa ye mmere engumu ey'omwoyo gye tulina okuteeka mu mwoyo gwaffe netusobosa okukula mu mwoyo. Ye mmere engumu gye twongera okukula mu mwoyo tuba tujja kubeera n'okubikkulirwa, era tuba tujja kwagala nnyo okubikkulirwa kuba ye mmere engumu. So nga waliwo n'emmere amata, nayo nga mmere ya mwoyo, nayo nga y'abaana bato mu mwoyo, eyogerwako mu 1 Peter chapter 2 verse 2. So ate Mukama asobola n'okwogera naffe ng'ayita mu kwolesebwa, kubanga okwolesebwa kwa njawulo ku kubikkulirwa era kwa njawulo ku kirooto. Mu kirooto Katonda aba atulaga kkubo lye tulina kukwata. Mu kwolesebwa Katonda aba ayogera naffe mu ngeri enkusike nga ya lugero. Ate mu kubikkulirwa Katonda aba waali. Okubikkulirwa okubeerawo Katonda yennyini aba waali. So nga ate mu kwolesebwa Katonda aba atulaga kye tulina okutuukiriza kye yatuwadde dda. Mu kwolesebwa Katonda aba atulaga kye tulina okutuukiriza nga yakituwadde dda. Aba atulaga obuvunaanyizibwa bwe tulina okutwala bw'aba yatuwadde dda. Ekyo ekibeera mu kwolesebwa. So nga ate Mukama n'engeri gy'ayogeramu, katula mu kitabo kya Numbers chapter 12 olaba nti Katonda yagamba yayogeranga n'abaweereza be mu birooto, n'agamba naye ye Musa yayogera naye face ku face. Wano n'otufunamu ebyama bingi ku ngeri Katonda gy'ayogera naffe mu ngeri ey'enjawulo. Oluusi Mukama ayogera okuyita mu bannabbi, ate Mukama waba ayogera okuyita mu bannabbi, abo boogera endowooza ya Katonda mu biseera nga birinda okutuukirizibwa. Katonda wayogera naffe ng'ayita mu bannabbi, boogera endowooza ya Katonda mu biseera nga birinda okutuukirizibwa. So nga n'engeri Katonda gy'ayogera naffe ng'ayita mu bannabbi nayo ya njawulo. Oluusi ayinza okwogera naffe naye nabbi n'ayogera ekintu ng'akyogedde nga kati naye nga kigenda kutwala emyaka. Kati nga olaba mu Isaiah chapter 9, Isaiah yayogera ku Mukama waffe Yesu Kristo nga bw'ajja okubeerawo naye kyatwala emyaka mingi okutuukirira. N'olaba mu Daniel ebintu ebisinga byonna bye yayogera byatwalanga ebbanga, nakati ebimu tebituukiriranga. N'ate bw'olaba nga Elisha ebintu byayogeranga nga bibeerawo ekiseera ekyo kyennyini. Ebintu bino mbibuulira oyo alina okuyaayaana okuba n'enkolagana ne Katonda era n'okuwuliziganya naye, kubanga gy'okoma okuba n'enkolagana ne Katonda, Mwoyo Mutukuvu Mukama gw'agenda okukuwa agenda kuteeka ku madaala ag'enjawulo, kubanga buli muntu awulira Mukama Katonda era alina enkolagana ne Katonda okusinziira ku ddaala ly'aba aliko mu mwoyo. Kati bino mbibuulira oyo alina okuyaayaana n'okukula mu mwoyo, abe n'enkolagana ne Katonda, amanye Mukama Katonda, abe n'enkolagana ng'omumanyi, ng'owulira eddoboozi lye era ng'osaba n'omanya nti akuzzeemu. Era ebintu bino mbyogera kubanga gy'okoma okutambulira mu Mukama, ne Bayibuli eno yennyini bw'onaaba ogisoma, Mukama agenda kwogera naawe mu ngeri ey'enjawulo era ojja kufuna okumanya munda mu ggwe mu ngeri ey'enjawulo okusinziira ku nkolagana yo ggwe ne Katonda. Kubanga etuba nga tetulina Mwoyo Mutukuvu, munnaye Bayibuli tuba ng'abasoma ekitabo ekirala kyonna, kubanga Bayibuli kiba kigambo kya Katonda nga kiri mu mikono gya Mwoyo Mutukuvu oyo aba munda mu ggwe. Mukama ayogera nnyo naddala ne ba intercessors
ate mu ngeri ey'enjawulo, kubanga olw'okuba ba intercessors baba balwana nnyo entalo ez'omu mwoyo, basabira ebitundu, basabira amawanga, basabira famire. Oba ojja kusobola okulaba nti olutalo luwangudde, kubanga sitaani alina engeri gy'ajja okukulumba, akulumbe ku lutalo lwali owanguddeko. Dimoni zijje mu ngeri emu, naye Katonda akujjukize nti wawangulako olutalo olwefaananyiriza olwo. Olw'okuba aluwangulako, mangu nnyo Mukama akiteeke mu mwoyo gwo, Mwoyo Mutukuvu akulage nti ogenda kuwangula era wawangudde, kubanga ye ajja kikwasaganya n'olutalo lwawangulako mu mwoyo. Ekyo omala okitegeera, olwo Mukama olwo aba akulengeza mu maaso nti wawangudde, kubanga aba akujjukizza olutalo olwefaananyirizako lwawangula. Olwo Mukama aba ayogedde nawe n'aggamba owangudde. Ekirala aba akulaze mu maaso ekigenda okubeerawo. Kitegeeza oba otunuulidde embeera yonna n'osobola okuwulira ki Katonda kyakugamba. Y'ensonga lwaki omuntu nga intercessor newankubadde obulumbaganyi bujja nga bw'amaanyi asobola okubagamba nti luno olutalo twaluwangudde dda era ne kibeerawo, kuba Mukama aba amaze okukikwataganya n'olutalo olwefaananyirizaako olwo. Oluusi dimoni eyinza okukulumba nga yakulumbako dda n'omanya ogiwangudde, oba dimoni n'erumba omuntu omulala naye nga kye kintu ekimu Mukama kye yakuwanguza emabega. Kati okozesa embeera eyo n'osoma ki ekigenda okubeerawo mu maaso okusinziira ku kukkirizako n'enkolagana gy'olina mu Katonda n'eddaala ly'oba oliko mu mwoyo, kuba ffenna mu mwoyo tuli ku madaala ga njawulo. Omuntu eyakalokoka abeera ku ddaala ery'okuba nti yakayatula, ng'alina ate okusooka kutandika okweyawula ku bintu by'ensi. Olwo obulamu bwe butandika okukyusibwa, atandika okuwulira amaanyi ga Katonda, alabe omukono gwa Katonda, ago gonna madaala. Omuntu eyakayatula nakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo aba tanneeyawula ku bintu bya nsi eno, ebyokwegomba by'ensi eno. Kati eddaala erisooka ayatule, adde ku ddaala ery'okweyawula ku bintu by'ensi eno, adde ku ddaala ery'obulamu bw'okukyusibwa. Obulamu tebusobola kukyusibwa ng'oli teyawudde ku bintu bya nsi eno, n'ebintu by'ensi eno oli tasobola byeyawulako nga tannayatula, kuba amala kwatula Omwoyo Mutukuvu n'amuwa obusobozi okweyawula ku bintu by'ensi eno n'obulamu okukyusibwa. Ate obulamu bwe bukyusibwa oba ogenza okuwulira amaanyi ga Katonda n'okulwa omukono gwa Katonda. Ate ova ku eddaala oba ojja kudda ku ddaala lya deliverance, wova ku eryo ate weeyongerayo waggulu okutukuzibwa, eddaala ery'ekisa n'eddaala eryeyongerayo eddala waggulu. Kyenva njogera amadaala ago nti buli omu agenda kutegeera Katonda, agenda kuwulira Katonda okusinziira ku ddaala ly'aba aliko mu mwoyo. Kabeere bannabbi baaleka ku madaala ga njawulo, okugeza tulaba nti kati nga Musa, tulaba mu Bayibuli nga Musa yali ku ddaala n'ery'okukyusa obunnabbi obwaweebwa. Ekyokulabirako tulabira ku Rubeni n'abaana be. Tulaba mu Genesis 49, chapter 49, obunnabbi bwaweebwa ku Rubeni n'abaana be nti bajja kubanga bakendeera mu ntalo, bajja kufiiranga mu ntalo. Naye ate tulaba Deuteronomy chapter 33, Musa bwe yatunula olutalo buli lutalo olwalingawo nga Rubeni n'abaana be be basinga okufiira mu ntalo. Abantu bonna bavanga ku sayidi ya Rubeni nga bafiira mu ntalo okusinga. Moses we yakyetegereza newankubadde kyali kyaweebwa mu bunnabbi mu Genesis 49 tuwe kijja okubeera. Mu Deuteronomy chapter 33, Musa nga nabbi wa Katonda n'ayogera eri Rubeni n'agamba abantu bo tebajja kkendeeranga era leka balemenga kkendeera. Ate ne kikyusibwa. Kati Musa yali ku ddaala n'ery'okukyusa kiri ekyaweebwa ate n'akikyusa. Y'ensonga lwaki njogera bino nkulage nti ffenna tugenda kubeera mu Mukama era tugenda mmutegeera tumuwulire okusinziira ku ddaala lye tunaabeerako mu Mukama. Bino mbibuulira oyo alina okuyaaya n'okuba n'enkolagana ne Katonda, gwe ng'omuntu omu kinnoomu
abakwetoolodde bayinza obutategeera ntegeerayo nkolaganayo na Katonda, naye ggwe ng'omuntu omu ku ekyo ky'owulira mu mutima gwo ojja kuba omanya wa wooli ne Katonda, ojja kuba omanya eddaala ly'oliko ne Katonda, kubanga okuwulira eddoboozi lya Katonda kintu kikusike kyakwekebwa. Katonda akyoleka eri oyo gw'ayagadde okyoleka oba okulaga. Okuwulira eddoboozi lya Katonda oba n'okuba n'enkolagana ne Katonda kintu kyakwekebwa, si kyangu. Oyo yekka amunoonya yagenda omuzuula, ate oyo amunoonya ng'amunoonya mu mwoyo ne mu mazima. Waliyo omuntu ye ng'anoonya bwakabaka bwa Katonda, yoyo gwe mpeereza obubaka buno, era amazima ajja busangamu amakulu. So ng'ate oyo anoonya ekyamagero, anoonya obunnabbi, anoonya okusumululwa, ye nga tunuulidde biki byajja ku Mukama, anoonya bya bugagga, obubaka buno ayinza obutabunyumirwa bulungi. Naye oyo ayaayana okumanya Katonda, munnange, eno ali mu kufuna emmere y'omwoyo, era ajja kunyumirwa nnyo obubaka buno, kubanga okuba n'enkolagana ne Katonda ekisookedde ddala olina okufuga omutima gwo ng'owulira eddoboozi lya Mwoyo Mutukuvu mu buli kimu mu bulamu bwo, ng'olina okufaayo biki by'olaba, biki by'owuliriza, biki by'osoma, biki by'owa omutima gwo, kuba omutima gwo awo Mukama w'atuula. Omutima gwo ye kkanisa. Nga Mukama anajja munda mu ggwe, munda mu nze, tulina kusooka kufuga mutima gwaffe. Biki bye tukkiriza okujja mu mutima gwaffe, biki bye tusalawo okutunuulira, okulowooza. Omuntu lw'asalawo n'atandika okufuga ebiri mu mutima gwe okulaba nti bisaanidde mu maaso ga Katonda, enkolagana y'omuntu ne Katonda awo weetandikira, era eryo ekkubo okuzuula Kristo oyo yali wakati w'omuntu ne Katonda. Tutandika na kufuga birowoozo byaffe, olwo oba ogenda kutandika okuzuula ekyama ekiri mu Katonda n'okumanya Katonda, era ojja kumanya ekyama ekiriwo okusinkana omuntu wa Katonda omutuufu, kubanga buli lw'obeera kumpi n'omuntu aliko ekisa kya Katonda omutuufu, nga si byakuteebereza, nga si bino ebyamalala, munnange oba wanjawulo, kuba tulaba nti kebeera endogoyi eya nnabbi yayogera mu ddoboozi lya nnabbi. Naawe w'obeera nga ddala oliko ekisa Katonda kyakutaddeko, ogenda kukyusa abo bonna abakwetoolodde, kubanga ekiri mu ggwe ogenda kigabana nabo, ate naawe oluusi nga tomanyi, naawe ogenda kugabana ku ekyo ekiri munda mu ggwe. Ng'ekyama ekisooka olina okutandika okuba ng'osobola okusensinga oba okuwulira Mwoyo Mutukuvu ali munda mu ggwe ki ky'aggamba, kuba Mwoyo Mutukuvu ajja kugamba mu ddoboozi ery'empolampola erijja okujja mu mutima gwo ng'ekirowoozo, naye nga weetegereza obulungi ensibuko y'ekirowoozo ekyo ojja kulaba nti tekivudde mu ndowooza yo, kivudde wantu walala nnyo akireese mu mutima gwo, era w'okigoberera ogenda okulanga Mukama ky'aggamba, era mpola mpola ogenda otandika okuzuula eddoboozi lya Mwoyo Mutukuvu erijja mu mutima gwo. Naye nga tulina okubanga okutambulira mu ekyo, tulina okubanga tulina enkolagana ne Mwoyo Mutukuvu ekiseera kyonna, nga tuli kwegamba nga tulinga ng'omuntu w'anabeera addicted ku Holy Spirit, ng'ekiseera kyonna tubeera naye, kubanga obudde bwe tuba nti tuli na Holy Spirit ate tuba mu bwakabaka bulala. Tulina okuba nga tuli eno wa Katonda, atwetaaga essaawa 24 obulamu bwaffe bwonna. Mukama tulina okuba nga tuli mu mpuliziganya naye okusobola okutambulira mu ekyo ky'ayagala. Waliwo okubeera nga tuli kumpi ne Katonda nga bwe tusuubira, naye nga ye tetutambulidde ku ekyo ky'atugamba, nga tuli kumpi naye nga ono abeera kumpi n'olusozi Katonda w'abeera, naye nga tetuli waggulu ku lusozi, nga tuli eno wansi. Tulina okwawula, tutambulira mu Mukama oba tutambulira ku ndowooza yaffe. Tuli mu ddiini
tumanyi byawandiikibwa oba Katonda ddala ali naffe. Ekyo buli omu nga mu kinnoomu aba alina okkizuula mu ntambula ye ne Katonda. Kubanga waliwo okubeera okumpi ne Mukama naye nga tetuli mu ye era nga tali mu ffe, naye nga tulina essuubi nti era nga tulina endowooza nti tulabika tutambulira mu ye. Ekyokulabirako tulaba mu kitabo kya 1 Kings chapter 19, tulaba nti nabbi wa Katonda Elijah we yafuna okusomoozebwa okungi okuva ewa Jezebel, yadduka n'agenda ku lusozi olwa Herobu n'abeera wansi w'olusozi. Naye Mukama n'ajja n'agamba Elijah nti okola ki wano? Yambuka waggulu ku lusozi. Era Elijah naye n'ayambuka waggulu ku lusozi. Mukama n'amusuubiza nti ajja kujja amukyalire ku lusozi. Naye Elijah bwe yali ku lusozi olwa Herobu, omuyaga ne gujja nga mungi ne gunyenya ebintu byonna ebyali ku lusozi. Elijah bwe yeetegereza omuyaga gwajja, naye yasobola okulaba nti Katonda teyali mu muyaga ogwo. Earthquake nejja era nayo neyitawo. Elijah ne yeetegereza n'agamba, Katonda tali mu earthquake eno. Omuliro ne gujja. Elijah ne yeetegereza n'alaba nga Katonda era mu muliro ogwo taliimu. Naye ate Elijah we yawulira okusinza, Elijah ne yeebikka omutwe gwe, ne yeebikka amatu, ne yeebikka amaaso, kubanga yamanya nti okusinza okwo Katonda mwali. Yawulira okusinza okwo n'okunyenya kw'olusozi kwonna, n'amanya nti Katonda mwali, n'amanya amaanyi agali mu kusinza. Tujjukire ne tulaba Pawulo ne Sira, tulaba nti amaanyi gali mu kusinza. Ne Peetero naye tulaba nti we yali ng'asinza waliwo amaanyi ago. Kyenvudde njogera bino nti twezuule tumanye waliwo okubeera okumpi ne Katonda naye nga Katonda tali mu ekyo kye tukola. Kati buli omu olina okwezuula omanye eddoboozi ly'otambulirako ddala lirya Mwoyo Mutukuvu oba ndowooza yaffe ng'abantu. Eddoboozi bwe liba lya Mwoyo Mutukuvu lireeta emirembe mu mutima era tobeeramu na kutya. Naye kasita ofunamu okutya kwonna, ddamu weetegereza ensibuko y'ekirowoozo ekyo ky'ofunye, kubanga eddoboozi lya Mwoyo Mutukuvu lireeta emirembe era tewabaawo okutya wadde okubuusabuusa. Owulira ng'oli mukakafu ku ekyo ky'okola. Era nga Elijah okwebikka omutwe we yawulira okusinza n'amanya nti Katonda ali mu ddoboozi eryo ettono, kuba Katonda yajjira mu ddoboozi eryo ettono eriringa nga omuntu anakkuba akaama. Awo Elijah bwe yategeera nti eryo ddoboozi lya Katonda era Katonda naye ali mu ddoboozi eryo. Elijah ne yeebikka omutwe ng'ako kabonero nti leero nga naffe woneeyawula ku bintu by'ensi eno, kuba okwebikka omutwe jjukira kwe kuli amaaso, kwe kuli amatu, kwe kuli omumwa. Kuba kabonero ka kweyawula ku bintu by'ensi eno, ki kye tulaba, ki kye tusalawo okuwuliriza, ki kye twogera. Kubanga yamanya Katonda azze, n'amanya mu kubeerawo kwa Katonda alina okwebika. Nga olaba malayika ezibeera kumpi ne Katonda, ezo ezina ebiwawaatiro 6 zeebikako mu maaso, ne zeebikka ebigere, ne zikosa ebiwawaatiro ebirala okubuuka olw'okubeerawo kwa Katonda. Ako kaali kabonero nti naffe tuba twagala okubeera kumpi ne Katonda, twegeneze biki bye tuwulira, bye tusoma, biki bye tusalawo okwogera. Ekirala twekuumire mu kusinza. Okusinza kuleeta okubeerawo kwa Katonda. Ate tuyige okwawula. Elijah yalaba omuliro naye yasobola okutegeera era n'okwawula Katonda teyali mu muliro ogwo. Elijah n'alaba omuyaga naye yasobola okwawula nti Katonda tali mu muyaga ogwo. Olwaleero buli omu nga kinnoomu alina okuba nga asaba Katonda amuwe obusobozi asobole okwawula emyoyo, nga naye kuba kusinza, naye kuba kutendereza, ne we tubeera tusaba obeere nga munda mu ggwe omanya okubeerawo kwa Katonda we kuli
oba Katonda tumusinza na feeling na kuteebereza. Ekyo kigenda tuleetera okwagala okuyaayana okwongera okumanya Katonda, era nga kijja tuleetera okwongera okuyaayana okukuuma emitima gyaffe nga gisaanidde maaso ga Katonda. Tubeere mu meditation, mu kusaba mu mutima, nga wano ku mmwa tolina kyosaba ne munda mu mutima gwo ng'essaala egenda mu maaso. Ekigambo kya Katonda kitandike okutambulira mu mutima gwaffe ng'omusaayi. Olwo ennyonta ejja kuba munda muffe okuzuula Katonda yatonda eggulu n'ensi, tuwulire eddoboozi lye. Okwo okuyaayana kulina kubeera mu buli muntu kinnoomu. Twegendereze entambula zaffe. Mu bulamu obwa bulijjo tweyisa tutya? Tulina okwagala kwa Katonda. Tulabe biki bye tukola. Twagala kusanyusa basumba, twagala kusanyusa batwetoolodde, oba tubikola kubanga byebyo ebisaanidde mu maaso ga Katonda. Tulina okuyaayana okumanya Mukama yatonda eggulu n'ensi ne tuba n'enkolagana naye, kubanga Mukama teyayogera bwogezi na bannabbi bali ab'omu ndagaano enkadde. Era Katonda tekitegeeza nti ebyo ebiri mu Bayibuli byo byayogera nti kati olwaleero aseese talina kyayogera. Munoonye ojja muzuula, ajja kubaako kyayogera naawe, obe n'enkolagana naye. Tuleme kulinda olunaku olusembayo okutegeera Katonda yatonda eggulu n'ensi, kubanga leero tulina okusomozebwa kw'amaanyi eri omubiri gwa Kristo. Tulina okusomozebwa kw'amaanyi, bingi bye tulaba, bingi bye tuwulidde, naye mu mitima gyaffe ne tusigala nga tulina obutali bumativu nga tugamba nedda. Bw'abanga Katonda kino tekiyinza kuba bwe kiti. Bw'abanga Katonda twalibadde tetusinza bwe tuti mu kkanisa. Bw'abanga ddala Katonda waliwo ebintu bye tusuubira ebitaali baddewo, bye tulaba, bye tuwulira. Y'ensonga lwaki buli omu nga kinnoomu waliwo obwetaavu okunoonya Katonda eyakutonda, omuzuule omumanye, kubanga ali mu munda mu mutima gwo ye kkanisa. Bw'omuzuula, bw'omunoonya ojja muzuula, bw'onoonya mu mwoyo ne mu mazima ogenda muzuula, era togenda kusalira muntu yenna musango. Nga etulaba mu kitabo kya James chapter 4 verse 11 to 12, tuleme kusalira muntu yenna musango, wabula ffe tunoonye Mukama, tunoonye obwakabaka bwa Katonda. Mu kunoonya Mukama si kusiiba busiibi ne tugamba kansiibe omwezi oba kansiibe emyezi bwe giti, nedda. Ate n'okusiiba kwennyini, soma Isaiah chapter 58 ne 59 olabe okusiiba Mukama kwayogera. Isaiah chapter 58 ne 59 ojja kulaba okusiiba Mukama kyayogera ku kusiiba, okusiiba kwayagala tukole. Era yabuuza n'agamba kuno kwe kusiiba kwe nabagamba. Yatuma Elijah agenda ayogere n'abaana ba Katonda okwe kusiiba kwe yabagamba, kuba balina okusiiba kwabwe bo nga bo, ekifaananyi kye baafuna okusinziira ku musingi gwe baasanga. Naye ojja kulaba ye Mukama ng'abuulira Elijah okusiiba ye Mukama kwe yali yabagamba basiibe. Okunoonya Mukama si kintu kizibu, kyangu. Ekisinga obukulu kukuuma mutima gwo buli omu nga kinnoomu. Tusooke twenenye, tuggyemu obutasonyiwa bwonna, tusonyiwe, twagalize n'abo abatatwagaliza, era tubasabire bulungi. Olwo tukuume omutima gwaffe mu buli kimu kye tukola nga bwebuza mu mutima gwo kisaanidde mu maaso ga Katonda. Kye tulaba, kye tusoma, kye tusalawo okufumiitirizaako, kye twagaliza muliraanwa waffe, eyo egenda okuba entandikwa ey'okulongoosa emitima gyaffe. Olwo ye Mukama aleete omwoyo we atule munda mu ffe, nga tumaze okuyonja emitima gyaffe ne tuggyamu obutakkiriza, okubuusabuusa, okutya, okweraliikira, kubanga ebyo byonna bigobawo Mwoyo Mutukuvu. Eyo egenda okuba entandikwa yaffe. Mukama gye munda mu ffe tube n'enkolagana naye. Gye tunaakoma okuba n'enkolagana naye, yagenda ate tuwa omwoyo w'okumanya n'okutegeera. Omwoyo w'okumanya n'okutegeera n'okwagala okunaabeera munda mu ggwe bye bigenda okukulembera. Kristo byagenda okukozesa akutwale ofune spirit, ofune wisdom
that spirit of wisdom egenda okuba nga etumanyisa Katonda tubeerenga entegera ng'abamalayika, kubanga wano ku nsi ife abantu tukolagana ne muntu munnaffe era tuwoogera ne Katonda nga tusindikiriddwa kwagala. Okwagala okuba mu ffe kwe kutuleetera okwogera ne Katonda oba okusaba oba okuwulira ekigambo kya Katonda oba okwogera ne muntu munno, kuba kwagala. Era nga si kwagala tetusobola kukolagana na muntu munnaffe wadde okusaba Katonda, wabula kwagala. Naye gye tukoma okunoonya Katonda tugenda kuba ate nga twongera okufuna n'ekikula ng'ekyabamalayika, kubanga tujjukire nti bamalayika bo enkolagana yaabwe ne Katonda ate si kwagala wabula kumanya, wisdom, kumanya. Era bo bamanyi bingi ffe abantu be tutamanyi, era bo Katonda tebamumanyi nga tebamwita kitaffe wabula bamumanyi nga Katonda. Era waayogera bafuna okutya okw'enjawulo era bagoberera mangu by'abagambye, kuba bamumanyi nga Katonda ate ffe tumumanyi nga kitaffe. Era olw'okuba ffe tumumanyi nga kitaffe era ng'abaana atuleka ne twesalirawo, tatukaka kintu kyonna wabula twesalirawo okuva mu mitima gyaffe, kuba enkolagana yaffe ne Katonda eri munda mu mitima. Kajje tukoma okunoonya Katonda atuwa eky'obugagga ekirala era ekyama ekikusike, tumutegera nga tuyita mu wisdom nga bamalayika. Ekyokulabirako, omuntu aba mulwadde, okwagala kukusindikiriza n'ogamba omuntu ono bambika muteekeko emikono musabire, okwagala. Naye ate wisdom ekuleetera okumanya nti omuntu ono mulwadde, omusabira neetaaga nsooke mugambe yeenenye, ekibi kiri ekiri mu mwoyo gwe kiveemu. Ekirala neetaaga mugambe sonyiwa, bw'amala okusonyiwa ekirala weetaaga omugambe ayanirize omwoyo wa Kristo ajje munda mu ye, Mukama amunaaze n'omusaayi gwe, olwo omwoyo gwe gusobole okutukuzibwa. Omwoyo gwe gutukuzibwa, omwoyo wa Katonda ajja atule munda mu soolo ye, soolo ye ng'emaze okunaazibwa, the spirit of God ejja etule munda mu ye. Ekyo wisdom yekikuwa ate si kwagala. Okwagala kugamba musabira, wisdom ekulaga details ebinaabawo ng'omusabira. Kyenvudde ntegeeza nti gye tukoma okunoonya Mukama agenda tuwa spirit of wisdom etukulembere, twongere ate okulinnya madaala mu kumanya Katonda, era twongere okwesabira, kubanga bingi bye tulaba mu kkanisa omusingi ate guli ku bintu birala, si kunoonya bwakabaka bwa Katonda. Natuyigiriza nga gye tuba n'enkolagana buli omu kinnoomu ne Mukama Katonda yatonda eggulu n'ensi. Y'ensonga lwaki twongere okwesabira buli omu, tusabire abasumba, tusabire families, tusabire amawanga, tusabire omubiri gwonna ogwa Kristo awatali kusalira muntu yenna musango, nga Mukama bwe yagamba nti kitange basonyiwe kubanga kye bakola tebakimanyi. Ekyo ekigambo naye ate kyaffe ne leero, tusabe buli omu Mukama amusonyiwe kubanga kye tukola tetukimanyi, wabula tusabe Mukama atusonyiwe ffenna, atuwe omwoyo we atukulembere tusobole okuyambagana tugende mu ggulu. Kye kisinga obukulu, si kusalira ani musango, ani akola ebirungi, ani akolawo ebiti, wabula tuyambagane ffenna tugende mu ggulu. Mukama bakuume, tujjukire okusonyiwa. Oyo yenna alina kyakukola mu mutima gwo, musonyiwe ng'okijja ku mutima gwe. Kirabo Katonda kikuwa ekyomusonyiwa. Yenna alina kyeyakukola musonyiwe, musabire bulungi. Mukubire ne Kasimu omugaye munnaye, nali ndowooza bwe nti kyenvudde nalwa okukubira naye nkusonyiwe okuva mu mutima gwange. Nsaba naawe onsonyiwe, saba ne Mukama ansonyiwe olw'okukuuma ekyo ku mutima gwange, kubanga tutasonyiwa ne Mukama tajja tusonyiwa. Ng'essaala gy'ayogera, ng'essaala gye yatuyigiriza natugamba nti tusonyiwe ebyonoono byaffe nga naffe bwe tusonyiwa. Oyo yenna awulira ng'ekigambo kino olina ky'oyizeemu, oba oli kirina kiyinza okuyamba omulala, osobola okugabanako n'omulala naye n'afuna ku mmere y'omwoyo, oba oli awo eyinza okubaako kyemwongerako, ate w'ogattako naye n'abya n'asoma mu Bible n'ebyazaayiga okuva ewala, naye kennyini by'amanyi. Ekikulu ffenna tuyambagane
tugende mu ggulu kye kisinga obukulu. Mukama bakuume.